buli alya sente ya kadama weesibe 2 weesibe 2 in fact weesibe 3 2 tezimala nga bwo manyi gwe ogena kulya sente za bakadama male weewaani mugada wange labira kuono omuwala TikTok yali ow'amaanyi bwafaanana kati lwakulya sente za bakadama n'amala ne yeewaana n'abeewaanirako kati wuliriza omuwala ono bamuyita Birungi Samantha yali TikTok w'amaanyi mu 2020 mumujjukira bulungi nnyo ate yaliko ne kadama omuwala ono yagenda n'atandikawo project ey'okulunda ente n'ayita mu bakadama n'abagamba nti njagala tutandikewo okulunda ente naye bw'oba osobola okumpa ssente n'enkulundira ente gwe bw'onaava ku kyeyo ojja kusangawo ente ezo obe ne wootandikira bakadama baakigula ne bamwesiga buli omu n'akwata akasente ke n'akamuwa engeri gye yali TikTok w'amaanyi ng'ate amanyikiddwa yakubanga obulango bw'emutyeeni gw'olaba ono ng'abeera ku zi billboard z'emutyeeni bamuwa sente zaabwe wabula sente zaamukyankalanako oba yazirya oba yazikyakalamu oba yazikola biki abaana batuuka okudda e Uganda bamusaba kasente nga tewabangawo yadde n'ente n'emu nga teyagula nte zaabwe bye yali abasuubizza mu kasente kabwe nga teyabikola baazimubanja n'ayogeranga bubi nabo abamu yabavumanga yakudaalanga yadaalimbanga yakolanga ebintu bingi mu ssente z'abakadaama wabula baamulabula ne bamugamba nnyabo olidde ssente zaffe wabula togenda kufuna mirembe eno baamubanjanga ssente bakadaama wabula ng'eno ye abeeranga ku nnyonyi bw'agendako e Canada bw'agendako e Dubai bw'agendako wa nga ababanja beeyongera busungu nga balaba ono ali mu ssente zaabwe zaanyumirwamu baamugamba togenda kufuna mirembe ne bamugamba ogenda kubonaabona okomeyo banange bituukiridde omuwala takyalina kyakulya yali anyirira gw'olaba ono kati laba ono yasigazza magumba yeegomba okufa naye ate n'okufa agamba kirabo kubanga yeegomba okufa naye kukyagaanya okumutwala njagala mukutuuseeko omwewulirireko mu bigambo bye ng'ayogera byayitamu n'ebimuluma abaamuloga mu musonyiwe vidiyo nkusaba ogimpeeka like etambule toka ku buli muntu buli alya ssente z'abakadaama muganda wange labira kwono in a good mood now, and I wait for my whatever that comes up. Oba nfa oba nkola ki kuba n'okufa kwako kwennyini kwaŋŋaana omanyirako ninnuma mu kiminti n'okufa kirabo. Yeah, I have seen pain, but let me tell you, death is a gift. Yeah, I tell you people, death is a gift. Yes, I'm telling you this, that gwambuza tukuyambe tutya nnyabo munnange singa maddeeyo obaolyawo nandibadde nazze mu inbox kyo ne munnange nga bwolina bizinesi kankugjawo nkuyambe kitegedde munnaye wonoofa abaana boogenda baleka waza abaana bange babakinya nkyali mulamu okyali mu gundi newe osanga ng'omwana wange wonna watambulidde wonna mukuba eyo ng'omumanyi tomukubanga bambi obanga yenna yenda alisanga omwana wange nebemba watambulidde yonna kuba nkimanyi is about to be homeless bambi nimuwangako okulya kyenyinza bannange. That's all I can tell you. Like, nimuwanga kyakulya temubuuzanga bikyo omwana alabye ebintu. At his age, he's a young boy, but he has seen a lot, you know. And I don't want a job. Emirimu bwe mmanjagala mulimu sisobola kukola n'okumpa nago bajja kunnemesa. I have a lot to do.
When you see my child, that is how street kids are born. Street kids are born out of such pain, out of this torture, out of everything I've been going through. When I tell you people that there is no help out there you can never give me, my number is on my bio. Whatever I am, I don't know it, but I also don't know why it's a curse. Because what have I done? Nothing. Nothing. Mbabulira wano wentudde kyonna kyendi. It is not something that was supposed to be. Kyenyinza wagamba. Kati bwengamba nti no ekyo tekiyinzitire byensirikidde bye bingi byesobola kufulumya wabula nsobola kukuwa 2023 yonna ebyente buli kimu teyali mistake. Buli kimu kyali planned. Everything was planned. Like whoever wants the story, for those of you watching me, abalinda smayabazi YouTube esipi ayenda gitunda banga kyekyo ekyobugaga kyesigaza nze nomonange tufune ekyokulya naye buli kimu ekyaliwo 2023 byali pulaani bulungi eri well laid as in written. The pain not in anyone's handwriting, in my mother's handwriting. Kati bino byempita mu ssaawa zino nabyo ebigambo byogeddwa mubiwuliddeeyo naye njagala oklarify ng'ekintu eki sina muntu gwe nali nfeze ate zisuubira kufera naye lunaku luliba lumu amazima muligabanya amazima gonna agadde gagenda mu maaso mulamu bwange gali ejjayo buli omu bajja googera naye buli baddi sina muntu gwe nali nfeze sina muntu gwe nali nzigi emyaka gye maze ku TikTok kuno you people mumberedde mubadde family yange mubadde ba advisors mwenna ababadde wabanfumye bunyambye okwetereza abampa budde nyiza obatunulanga abadde atatwala advice zammwe naye zonna zitwala eno weesirikira mala nezitwala mwebale nnyo okumpererawo mwebale you have been the best family ever. You know, until further notice, if I ever get a smartphone again, maybe. Okay? Kakati, onaga you used to admit mbwezi omunaku mugezi yalya. Can rete video nga nkyogera mbwezi omunaku mugezi yalya. Yeah. In fact, if I ever said it, sagala oyogere nga, you know, sagala mwogere kubanga bakugamba jeganyo omuntu aje nayogera noleta ale no evidence nga njogera ekigambo kitegedde kubanga nze bwe ndisimulula okwogera what I am, what I've gone through leero mwe n'obudde bujja kukya. But for now I want to say thank you. Whenever nzizemu nenfuna chance nenziramu nenzira online oba ndibasanga ndigulawo akawunti endala we ndibasobodde. My eyes, and I'm not scared of the camera. I'm not fearing the camera because if I spit out what my 15, just he's 13 years. I'm telling you people, he's only 13. 13. I can't even utter out my son. I don't know. I feel I can burst. Singa jatula singa kamwaka ngeza njatula omutima gwe please okwabika nizo okwabika omutima but just know it is the worst thing nze sisobola nze sijja kuwona yesu mwana wange aliwo. I don't think my child will ever heal from that. I don't think. Because I feel I want to say it out, but even the thought of it again and saying it again is just another case. Let me tell you people. You people have been tortured. I've been tortured. No one will ever listen to me. No one will ever know my pain. Which is fine. I'm old enough. But my child, akana kanta ine myaka 13.
I'm something that is supposed to be hidden away. Something that is not supposed to be in public. Ndetaka kupeereyo nga bagambe batya. I don't know. No one will even ever tell my story. Yeah. I am too blessed to be around many people. Yeah, I become a glitch. In the matrix. Just no. Not in the matrix even. I become a glitch in some systems. So, well, I don't have to fight hard to overcome. I just want to stay away. I'm done with fighting, okay? I just want to be me and just be me somewhere silent. Yeah. Where bulungi bamata. Nzakasente kanga kasemba mbadde nyina okukamalira abaana ba TikTok. You made me. Mumbereddewo tukuze ffenna, mumbereddewo mu buli mbeera yonna. Neyaza mwena abalowooza nti nabbi nte. Mukama mulungi, ebbanga lye mmaze nga nsirise eno, mmaze neefuna evidence naye nemujja mulaba. And for those of you who think I am good, thank you for never actually stopping. Don't ever even to stop believing in me. Ebintu byempitamu bingi, ate era nebinkyayitamu bingi. Shade. Kubanga nze nganze bwemba nkyaliwo nkyayitamu bingi. Naye nga nkyali mulamu. Mumanye ekintu kimu. Naawe tolina kyoyitamu. Naawe kyoyitamu kijja kukwa. Bw'oba ng'olaba nga nkyaliyo ndi mulamu. Buli lwe ndifuna akachansi nja funanga akawunti nja kujja nga mbabuzeeko wano nawaayo. Naye waliwo ebintu bye nina okumaliriza. Nina okumaliriza. Nina okumaking sure that I actually get another home and find a way to live. I need to find a way to live once again. I need to find a way to have a heart again. Kubanga at the moment, mbagala muli wano mu commenting nga saagala bantu. I even fear people at the moment. I'm having way too much trauma. Yeah. But nekirala obanga nobasha sina nabigambo byakwogera. What I can say is I need prayers. Send me a prayer. Yeah. And the prayer you send me, I don't know, any prayer will do. I just want a prayer. Just want to make it a salad that I can stay resilient because I need to endure. Ekinnuma kukwata nagenda nayogera ebigambo kunze oyo omukazi yaleeta omwana we waneeno ng'omwana we ng'ali mu ddogo bagenda mutanga n'ekimutta yenze ng'omanyi omuntu ogenda okusaddaaka nze kuma omwana we namujjanjabako ne muyisa ku energy yange kati eddagala lyakwata mwana we omanyi okubanga ojjanjaba omwana w'omuntu oli mujjanjaba naye nga n'omuntu naye nze mpita mu bintu byemundamanyi muwendo naye byonna byandibadde awo naye ebintu omukazi oyo ebintu bye basindika because they torture me externally. Yeah, muno bamanyi okuta frequencies ebintu ebiringa kyewandigambe like gases in the house. Like what the fuck?